The Newsroom, where untold story is revealed. Omubaka Honorable Betty Namboze Bachireke avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'atendereza Nalukoola n'agamba talabanga ku muntu alinga Kanso Erias Luyimbazi Nalukoola. Omubaka owa Kawempe North kakati ye Kanso Nalukoola Erias Luyimbazi wuno agenze maaso n'okubeera nga mwanattu ate afuna olutuula lwe olusooka mu Parliament. Butya bwe bibadde wuno atendereza n'agamba yaluwawo okwegatta ku Nuupu kubanga asubiddwa bingi byagamba nti Nuupu ejjudde ebinnonogo ne yeebaza leader of opposition n'agamba mu butuufu bukyanga tekifo kya leader of opposition ekiteekebwawo mu Uganda tekifunanga muntu oyo akulembera opposition alinga Joel Ssennyonyi kubanga akoze emirimu emituufu egya leader of opposition gyalina ogenda maaso n'okubeera nga akola. Kaakati mu ngeri y'emu Nalukoola alumbye Supreme Mufti Mubaje Shaban kulwa TikTok namugamba boba toyagala biri ku TikTok munywanyi togendayo oba lwakiri kwataka app ka TikTok okaje mu simu yo tojja genda maaso na kubeera nga ate ebiriyo obiraba kyoba okola gwe wesonyiwe TikTok toteekako Semubajje gwe toteekako tobiraba n'ekirala Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Wali badde naawe otendeka baseeka bwe nga baseeka ababeerako babuza gwe tendeka baseeka bangi babeereko nga baluŋŋamya naye leka gamba nti eveewo tulowooza nti ekiteeso kyo si kituufu ate kituswaza ng'abasiraamu bwe kiba kiva mu muntu nga ggwe alina okulwanirira eddembe ly'abantu eddembe ery'okwogera. Francis Zake wona ate embeera bweti bweri alumbya abeeni mu kubula kubatta. Nzedde ni akutusako ensonga njagala okusaba video soko jimpereka like munywanyi ate bojiwa like ojabo nkoze bulungi nnyo nyini ddala kubejja tambula speed mu ngeri y'emu gwe yakasooka tulaba ogene maaso n'okubeera nga subscribinga ku mukutu guno ofuna amawulire gonna nga batugenda maaso n'okubeera nga ate tugateekayo awo wennyini njagala ngende maaso n'okubeera nga nkuwa ebigambo bino bya mubaka Betty Namboze Bachireke. Twaline munaffe Nalukoola abe mukono yabacamula nnyo alidde yidi nnyingi tali kulya yidi ali mu kwebaza bw'oba omugole bw'otyo bw'okola buli omu natula ne Nalukoola n'aŋŋamba nti bannange bulijjo simanyi kye muyitamu naye ndi mu mbeera nga waliwo abantu be baagoba ku mirimu ku lwange nga nagenda okwesimbawo nga Zambaali akola kati talina muki talina mulimu n'agamba nti okola otyo osasula abantu bwe batyo ne mugamba teweetantala kusasula bo osasula struggle kuginywereramu era abantu abatulyamu enkwe mu struggle batukola bubi nnyo kubanga mazima abantu bawaayo waliwo omuwala yalina feesi ye ennungi nga Nalukoola tanaba candidate kati erimu olubale lunene takyasobola kukola bamwasa akawanga waliwo omuntu nga yali free man kati gamusibe bamutaddeko na aggregated robbery Kivumbi Smart ne Gaddafi olwagira bwe bati nti akaluka Nalukoola katuuse katuyole bano so kati abantu bwe batyo basasula ki nze nayita mu by-election nange abantu bwe batyo nina omuvubuka ye mukono talina kugulu alina okugulu kumu ku lwange yali amperekedde kulayira boda n'emukuba ne Kampala n'olwaleero gyali bamuyita Mwami Musanja abeera Lweza kakati oyo bwakera kumakya nawulira nti Namboze nasaze eddiiro ngamba mulyaza amaanya ye sirina kyensobola muwa sisobola muddizaawo okugulu waliwo omwana yali asoma ku Ekyambogo ku university ne bamutira wali nasuuti bajja nga nkubye olukuŋŋaana ne babafubutula ye ne bwe bakuba amasasi ye gaamutta. Kakati aba NRM nga bagenda maaso n'okubeera nga beetegekera oba oliyeewo akaluuka 2026 balina enteekateeka gye batandise nti Buganda Form 7 era nga batandikidde Kiboga binene nno olugudde mu matu ga Honorable Zake Francis Butebye agambye nti ebyo eggaali gye bazimba temuli wabula Nuupu kyereese ye eggaali egenda okujja Museveni mu buyinza. Honorable Zake nga bwe muleeta eggaali
nabe NRM balonkinze ekibuga eggaali yaabwe eggaali yaabwe nabe Masakejjo balonkinze eggaali nange recently nalonkinga ezange siza kamera kubeera zange ndalamu zirimu okuzoganya NRM baleeta era bagamba Buganda ya Museveni eddayo mu mikono gya Museveni olw'ebyo byonna byakoledde Obuganda n'ekitundu kino Kyala Nankabirwa ne banne bakiwanda Ssuubi baga nti teri kudda mabega era omukulu n'amugamba nti tereera bulungi mu ntebe Buganda yiyo naye nga abazaake beekaabire eggaali egenda batwala bakoleezezza NRM ekisumuluzo naffe eggaali etandise regisita yawe egamba nti balina bammemba obukadde 20 bano bonna be baleeta eggaali. You have reason to worry. Nabaddeko naliko mu kalulu Kanake Kawempe ku lunaku lwa nomination nga ndi awo nga kwa Kamwesi naye opposite nga waliwo tiimu y'abantu nga babadde yero nga bangi nnyo nabagwamu bugwi nali nnoonya abafu bali nga nnoonya ku nomination era saasobola kufuna abafu bali naye nali ntambula bwe nsanga akabondo k'abeNRM eggaali yaabwe weekuŋŋaanidde nga bangi ne mbatuukamu by mistake nga mpedde nze bano bangoze eki ukyalina akatengo bammazeewo si katengo ne ŋŋamba kati ate nanti nali out numbered kati ne ŋŋamba nze saabazoganyire nvaayo mu mmotoka be nali nsubira okugera bajja bawanika bikonde people power our power kati nga tebambadde yero ne batandika okugira bwe bata amasaati ng'ate munda ready kakati ebyo nno ye omubaka amanyikiddwa nga Luyimbazi Nalukoola agenze maaso n'okutotola akawanvu n'akogga ku butya bwasisinkanye Parliament waneeno nno munywanyi wasinziridde okwebaza omubaka amanyikiddwako obulungi nga Joel Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya gavumenti nga bwagamba nti nalwawo okwegatta ku kibiina ki National Unity Platform. Nkusaba owulirize ebigambo. Nzize ekisooka leero ye activity gye nsoose okwetabamu bwe mbaddewo ng'oluuyi oluvuganya nze kwendi lwe luuyi olulindirira okukwata obuyinza nga luleese ekiyitibwa alternative budget embalirira mbakubanga nze ndina obuyinza biki bye nandikoze embalirira eyo bweringa bwegamba tubakubanga afe abali mu buyinza biki bye twalikoze ku buli sekita eyo ebeera etunuulirwa gamba ebyobulamu ebyenjigiriza ebyobulambuzi ebyobulinzi byonna era omukulembeze waffe leader of opposition right honorable Ssenyonyi Joel atuwadde bulungi n'atulambika n'omukulembeze waffe president Kyagulanyi Ssentamu naye n'ayogerako gye tuli ensonga enkulu oba omulamwa gwa leero gubadde gutunuulira nnyo okulwanyisa obulyake obulabbayi obukenuzi obusibira mu bbwa n'ebirala bingi n'obubbi naye byonna lwakuba bizingirwa mu kigambo kimu corruption era abakulembeze ne bavumirira nnyo obulyako obwo obulabbayi obukenuzi kuba bw'otunuulira nti ne bwe tuba tulina essente zaffe n'embalirira yaffe nga bweri essente zaffe nnyingi ziggwera mu bulyake obulabbayi n'obukenuzi ne bw'oba oyogera ku kulinyirira eddembe ly'obuntu ojja kusanga nga ababbi abo batwala ekiwayi kinene nnyo mu kulinyirira eddembe ly'obuntu gamba omuntu alina okuba omulamu naye sente zalikoze ku by'obulamu ate bwe babaawo abantu ab'olubatu abazibbye ne bazitwala kitegeeza abantu abo bajja kufa abali badde baweebwa obujjanjabi olw'okuba omusaala eddagala omubbi aba azibbye ayigigi waffe kaliisoliiso wa gavumenti bw'aba atuuka n'akugamba nti obwesedde 10 bwe buggwawo buli mwaka gw'ebyensimbi kiba kitegeeza nti tufiirwa kinene singa essente ezo ziba zikoze mu nkulaakulana y'ensi eno nabwe kityo kibadde kirungi nnyo okubanga neetabye mu lukuŋŋaana olwo mu kusinkana okwo nange nensanga abakulembeze bange n'ebyo ebiteekeddwateekeddwa nze bye ssaalimu
kinyongera okundaga nti nange byembadde ndowoozaako ebisaana okukolebwa mu paalamenti oluuyi oluvuganya oba oluwabuzi lwe bayita shadow government. Si gavumenti ey'ekisiikirize mu ndaba eyange wabula gavumenti kalondoozi ddala bibaddewo era nange ndi wakwegattako bwegasi kwongeramu okulaba nti tukola ekyo ekisaanidde. Kanso kanga kasemba kabadde ku kintu kyenkubuuziza bwali mu kubalina ebitundu ebisinga okujjula bisinga okufisa ddala ng'enkuba etonnya buli mu sizoni yenkuba etonnya ettaka olumu katukubuuza nga mukulembeze ntegeka ki eziri awo zolawo? Webale nnyo. Ekisookera ddala omulimu omukulu ogwa memba wa paalamenti teguli mu kugogola emyala okwera enguudo wabula omulimu gwa memba wa paalamenti ogusinga obukulu guli mu kawaayiro ak'ensanvu-mu-omwenda akassemateeka okwetaba mu kukola amateeka ku lw'enkulaakulana emirembe obutebenkevu eby'eggwanga lino. Ekyokubiri okulondoola emirimu egikolebwa gavumenti eya wakati mu bitundu ebirala eby'eggwanga nga mwe muli constituency gyakiikirira n'ebitundu ebirala. Naye ate bwe tuba twogera ku mirimu gya gavumenti eya wakati mulimu n'okulaba nti enguudo mwasanjala zikolebwa emyala gikola n'ebirala ebiringa ebyo. Gavumenti eya wakati nsaale ku kulaba nga Kampala etambula bulungi. Mukimanyi nti Kampala okwawukana ne gavumenti ez'ebitundu endala yo yaweebwa status ey'enjawulo gavumenti ye wakati n'egitwala egizze mu mikono gyayo. Baali bawe ensonga nti balaba nti abali ku luuyi oluvuganya tebakola bulungi mirimu egyo. Gavumenti ya wakati kwe kusalawo okuwa Kampala status ey'enjawulo. Kyannaku nti bwe bagenda okulambika mu ngaba ya ssente ebitongole ebyenjawulo ze birina okufuna ate Kampala capital city eseerebwa obaddukanya baseerebwa mu budget ng'ate ebizibu byayo binene. Ekyokubiri kwe kubeera nti ne ssente ze ziba zirambikiddwa ne bwe tuba tuzeewozebwewozi mu World Bank era wabaawo ettengetenge oba ekitundutundu erigendera mu bulyako obulabbayi n'obukenuzi. Bw'okwata ensimbi y'omuwomusolo ebadde erina okukola omwala n'ogizza ku nsonga endala buba bubbi bulyake. Ngera bwolaba omukulembeze aweebwa ssente nga zakukola luguudo n'agamba nsanze oluzzi nga lwe lusinga okuba olubi. Bwe ziba tezaalimu mu nteekateeka buba bulyake. Memba wa paalamenti alina obuvunaanyizibwa okutuula n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu okusala entoto ku ngeri ki ekitundu gye kiba kikulaakulanyizibwa. Waliwo ekitannakolebwa. Obuyinza bungi bwasigala ku City Hall kati njogera mu Kampala. Obuyinza obwo nga bwalina okugenda eri amagombolola. Na bwekito waliwo kye tulina okukaayanira bakiyita devolution of powers. Obuyinza obuli ku City Hall obulina okuba mu divisions mu bameeya ne batawuni kiraka b'amagombola tusaanye obukaayanira butuuke. Obuyinza obwo bugirako ssente. Ssente ezo zikola emirimu nga okugogola emyala okukola enguudo ezo eziri mu kkowe lya zi divisioni okutta ebiwuka ng'ensiri ebiku. Ekyo tekyali badde nti kiva eno ku City Hall nedda. Wamu lwakuba mu ggwanga lino tutyoboola eddembe ly'ebisolo nze ndowooza okukwata embwa bukkapa ng'obwo twali badde tetumala kunoonya bali ku City Hall. Amagombolola ng'eggombola y'e Kawempe yali badde ekola. Essente ezigogola emyala okugyamu ebyo ebiba bikutte zaali badde gye ziri ku magombolola gaffe. Lyerimu ku makubo ge tusobola okuyitamu okutangira omujjuzo oba kye tuyita flood ng'amataba. Nze ndowooza nti nga bwe nfunye omukisa okubeera memba wa paalamenti nja kwevumbanga akafubo n'abakulembeze bannange aba gavumenti ez'ebitundu gamba meeya w'e Kawempe omumyuka we n'abakulembeze bwe bakulembera saako ne bakansalas twogeremu tusale entoto ngeri ki gye tukaayanira obuyinza ne ssente biveeyo ku City Hall emirimu ng'egyo egy'okugogola emyala gisobole okuba nga gitambula bulungi. Ekirala kwe kukwataganira awamu ne road mayor n'obukulembeze bwa City Hall okulaba nga tukaayanira omuwendo ogulimu omuzinzi ogusobola okubaako bye gukyusa mu Kampala okutwaliza awamu gamba ng'okugaziya emyala n'okuzimba egyo egibadde gitambula. Ng'essente ezo nga bwe bazituwola oba okuzifuna okuva mu gavumenti eya wakati nga paalamenti ekkiriza zibeere nga za muzinzi zisobola okukola emirimu gy'abantu.
tuli ku Beyond the Newsroom BTN Media nze deni yakutusaka ensonga ye ate omubaka amanyikiddwa nga Nalukoola era avumiridde ebikolwa bya Mufti Mubajje. Mwebale genda maaso n'okubanga mutugoberera tusinkane mu mbuuzi endala nga bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tuzitegeka tokwata kalimiko ate tukomawo n'embuuzi endala mpitirivu nnyo nnyini ddala. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.